Moses Ali Jeno yasangibwa n'erya Jeno lye era Museveni n'ali mulekera. Ye musajja gwatajje mu cabinet. Ne bwanajja nga ayavulanga bw'ogambye bw'omugeraageranyiza. Balinga gwe banyiga switch n'amasuka. Ne bamunyiga eno n'agira bw'ati. Eyo switch ne bw'aba akyalina olulimi olwogera bajja kumulonda. N'ebyo ayogera abitegeera. Ate Museveni ajja kumulekawo. Naye ate ambonyaabonye kuba talina kyamugasaako kati okujjako okugamba abeewaabwe n'abalimba nti yabawa omusajja ava ewaabwe. Naffe abasiraamu tatugasizza okujjako okumuwa akwata mikalabanda gya Nabbanja si kifo kiri awo. Talina influence. Ne mu cabinet ne bw'ateesa Muzeeyi ndowooza amala gamuleka. Era omulaba yeebaka bwebasi kati abonyabonya amuwe retirement package ye agende kiro mmo yebake naye yakyayagala. Naye abalonzoloza si be tuyinza okunenya abamu w'akalulu nti be batawaanya Moses Ali singa bamuggyako akalulu. Esente ze akyazirina akyazigaba. Bw'ayogedde ekigambo kimu nti ekyo tekijja kuba ewaabwe bamutwalira ddala nga bw'otwala kayihula ewaabwe ekisolo. Ayina influence nnene nnyo era balaba tebalina muntu replacement ezitowangaani nga ye agenda kufa bw'atyo nga bamutendereza nga talina kintu kibajja kukola ki kumubeerako nga abantu bajjukira Amini kati balaba ebikolobero ebiri ku Museveni. Amini n'amala agamba nti buwala bwe ennyamba ekomyewo wano omulambe guteekaawo entebe bayinza abantu ogusindika paka. Era tumutendereza Amini kubanga kubigere Amini newankubadde yatta naye ate ne ku mulembe guno basse nnyo. Toyinza gamba nti bo tebasse. Bayinza n'okugamba nti basse n'okusinga omulembe gwa Amini. Yatta naye gavumenti yalumba okuva Luyawamba. Jukira balumba Kagera 7 Yes. Tabeerako awo na mirembe naye mu buvumu obw'ekisalo yabeerawo ate nga teyasoma nga amagezi alina gaaki ga buntu mazaale ate nga ye omulaba nti asobola n'okuvuga akagaali n'ayita ku ssaawa ya Queen. Noga nti oyo president. Kati president ebyokumukuuma abagenda mu ttawulo okunaaba bw'ati ne batandika okugala enziguudo. Tewafaayo eno ku mukwano paka sharing. Kaakati leero nzize mazeewo eddakiika 5 omusajja tatuuka. Abantu yali abaamulonda abaagala omulabako toyina kakisa yadde ku bigere bali kisaawe kituuka nga toyitawo. Oyitawo boda bagimenya amagulu bagamenya. Luli at least baali bafunyeko akalembereza ng'afunye akayumba akalinga akasiika emberenge nga mwabeera akakeegi n'atambulira omuntu kayita mu masasi nenako akatya tubayinza okukakuba bbomu gwe okyamulabako ng'alinnya helicopter inland nti afulumye nti boda ziyise wano paka okuva lwe yeekengera Besigye talinnyanga helicopter kuba yafuna amawulire oba amatuufu oba mafu. Besigye alina pulaani emukubira mu bwengula nga bwebakuba obutojjo kati oyinza mulinnyisa helicopter. Kaakati Moses Ali ne Rebecca Kadaga obalireetinga otya kubanga bonna ndabanga abakooye abeetaaga okujja mu cabinet bawummule naye ate ne Rebecca Kadaga alabika ewaabwe ye w'amaanyi obalireetinga otya? Bwe kiba kirwadde President Museveni yakibasiiga kuba alina pulogulaamu ye ey'okufuga Uganda emyaka 5 akyagibuzaako 10. N'agimalako President Museveni ajja kugezaako nga Moses Ali bwagezaako nga Kadaga bwagezaako. Kadaga yali mu CA tavanga mu byabufuzi okuva 93 ebyokulonda n'abeera mu palamenti zonna okuva kwesooka naye ng'ate mulooya yasoma era yakolako obwa looya. Kaakati atuuka ekiseera ng'alaba mukama we tavaako. Amanya nze Dr. Senjobe Richard owa Biva Organic and Natural Product. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku luguudo Ham Mukasa ku Biva Organic House. Olwanye gale twogere ku kakomera kalina obukoola butono ate era nga kalinako n'ensigo. Kali medicine konna fe twakakamulamu oil ono Cyprus oil tukolamu n'amajjaani Cyprus tea oba Cypro tea. Kayamba nnyo ku bantu abalina hemorrhoids
muntu singa abaine obunyama obuzimba wofulumira abamu buyinza okuba intano nga tebulabika bwofuluma buleeta omusaayi kosa cyprus oil okusiga ku buhemorrhoids obwo bukuluma abaina stretch marks mugaba oil wakakomera mulungi nnyo okujjanjaba mugaba abatawanyizibwa ekizibu kya muscle spasms muscle cramps joint pains olumizibwa ennyingo amajani gakakomera gakola nnyo ku arthritis nze Dr. Ssenjobe mbalamusiza nnyo abalungi abalabi b'emikutu gyaffe gino nembeebaza okutwagala nga bulijjo buli sabbiiti tubeerako lwe tukyazaako mwami Siraje Lubwama omu ku basiniya journalist be tulina mu ggwanga abatubuulira ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebisuubirwa okubeerawo kale nno olunaku olwaliro tuzze naye abeeko byatutangaaza naddala mu byobufuzi sebo nsanyusa okukulaba nange sebo sooka obuze kuba tulaba abatulaba yonna gye muli ku mukutu guno mbalamusizzaako nnyo last week watandika okugaba ennamba yange nafuna abantu abankubirako bangi abasinga kukyala nga bava bweru bambi nti badde bangobera naye nga tebamanyi nnamba yange tujja gye bawandowooza ku nkomerero ya program ate ku nkomerero ya program tebagaba nnamba ennamba bagigaba wano abamu tebamalayo program so abantu abandyetaaza okubayambako abagala okunyumya nange naye okusinga nga balina ebibanyigiriza yes nyinyo ku muntu anyigirizibwa naye okusinga nsenga kufuna bamataka na biki bibira bye byatwagala abantu baffe babireka bali mu mbeera nnungi 0772 455 290 okay etali ku WhatsApp nga ya Airtel 0708 702 M64 okay nayo mbiseemu nnyo kuva parliament luyampa program gye bayita singa gwe mulamuzi gye misango gyasinga okufuna benjifunamu obumanyirivu ngeri y'okugisolovinga oluusi nentuuka n'ogimu okugikyusa nga gisaliddwa mu kooti nga gyamala dde okusalibwa naye ate okusinza ku mpandiika y'emisango ne gikyuka kale emikutu gyaffe ndowooza kyetusuubira nti nno mukulu Siraje Lubwama ku diiru z'ettaka zemugenda omumuwa naffe ajjatuwaako 10% ekimu eky'ekkumi kyalagirwa ne mu bayibuli bakikkiriza Megatron ne Kwezi Media emikutu gyonna ginaabanga gitambudde bulungi kale nno bwe tutyo bwe tugenda okutambula olunaku olwaleero mukulu Siraje waliwo ensonga gye njagala twogereko n'okusingira ddala eya Moses Ali namulabye nga addamu okusaba akalulu eri ewaabwe abimu Geno Moses Ali naye ng'ensaba gy'asaba akalulu ng'atusobedde ne ŋŋamba Geno wange abadde ki ng'alinga amasanyalaze ge gakubye bwe bamuteekako nasanyalaze ne gamukuba n'agira bwati ne ŋŋamba nti ate kati ate ka switch banyize kaawa n'aba ng'alumiddwa akasanafu eno ewaffe kawolongojjo n'ogamba nti ye tugenda kukola tutya bannange ng'oyinza okumanya ku byafaayo bya Geno Moses Ali sooka omutubuulira okuva mu myaka gy'ensanvu ng'akyali muvubuka paka kaakati olowooza kiri kitya waliwo abagamba nti nno kweza abuuza ekibuuzo ate naawa ne ansa sijja kuwa ansa kiki sooka otubuulire ku lugendo lwa Moses Ali Geno Moses Ali yali musajja wa Amin yasavinga mu gavumenti ye omunsuddeko obusuuzi ne ministry ebbiri sizijjukira yasavingako mu ministry yasembayo yali ya finance yes era bwebamala regional corporation waliwo neyokola n'endala bwebamala okugjako Museveni generality yamatira bwebamala okugjako Museveni oba Amin Museveni ga yakulinnya ku mutwe mukwano gwange kati ennaku zino bbiri okuva yakkiriza eddagala lya Senfuka okugenda ku mutendera oguva mu kadomola okugenda ku mutendera gw'ensi yonna nga yeekwataku alina skin agenda okuliteekamu biliyoni namba okuliteeka ku human trial yakikola late naye at least finally yakikola ekyo nkimwebaza sirimwebaza nnyo wa Museveni kuba talina bingi byankoledde nganze tosiiba Museveni kale tugende mu maaso naliko ku mpewo emu ne ŋŋamba nti senga nembeera ne bakandidate babiri ku kakonge ka byabakama ba electoral commission ba byabakama teyaliwo ebiseera
nga waliwo President Museveni kaguta n'ekidomola nga kirimu amazzi ntiikinga ekidomola kuba gali nga ate onanywamu mazzi gali amazzi goganywa negakuzaamu obulamu onanywamu mazzi anywa ne mu banne abamukoledde amazzi era bangi banyweddemu amazzi waliwo omusawo mulabidde emyaka mingi nayogerako naye nga yatandika okukola internship y'amawulire mu 1953 internship ey'amawulire oba ey'obusawo n'akola mu bitongole bingi n'agundira nnyo e Mulago nga mukugu mu kirwadde ekimu we yavaayo n'adda mu magye n'agakolera n'ajjanjaba abalwadde abo bangi yes naye nalabye nga Imam Kasozi amutembeeya ku kaliisoliiso bamusondere $2 oyo dokita eza America eza $, asobole okugenda okumujanjaba akawago oyo dokita bakamala wiiki 2 baagala millioni ezi bwe buwumbi nga 7.5 7.5 yes naye ekitegeeza ki Museveni tasiima bantu bamukoledde senga abadde teyakolerako Mulago Majaasi naligambye emmedi bwe bantu 600 bawaddeyo ssente mulimu neyawaddeyo siringisi 9 olwa siringisi za Uganda naye nga zijja ku mutima gwe anti tojjukire yawaayo epeesa namwando yawaayo epeesa lyeyalina tebannatuuka mu makkati gavumenti ewulira okulaajana kw'omusajja naye bw'atazifuna agenda kufa ateekwa buteekwa kati oyo bwe kiba kidomola temuli mazzi bambi kiba kiweddemu amazzi bakinywedde so ekyo kyekugamba nti Moses Ali bw'amala Museveni ne bamutwala entyaki yatandika okugroupinga abalwanyi banne nga bamaze okugoba Amini ne balwana mu 7 ne balwana paka lwe bamuwangula n'atamatira Moses Ali n'agenda mu buyeekera era ne bamuvunaanako ogw'obuyeekera yasooka kulwanyisa UNRA eri Uganda National Liberation Front Army n'alwanyisa ne NRA nayo n'agirwanyisa ne bamutwala mu Court Martial yali looya we yali Henry Kayondo yali senior counsel mu misango eyo oli yafa omusango baamugula luguzi nga gumaze okusinga Moses Ali kiki Kayondo baamugula nga machinery nga bamaze okumusingisa omusango ogwasooka ku mulembe gwa Museveni omuntu okumusingisa omusango gw'obuyeekera Moses Ali niwagumusingisa n'akola appeal ng'aguze looyo omupya Kayondo amugyewo Kayondo yasinga mu appeal gwamusinga mu kusooka n'agula Kayondo awo n'asabayo ebbanga tono yetegereze fayiro najja n'agusinga ekitegeeza oli looye yasooka yalya Moses Ali olukwe balooya basingana mu mitendera eriyo omukugu mu criminal eriyo omukugu mu civil eriyo omukugu kati mu Uganda bwe bayagala omukugu mu criminal onoonya Dusman Kabega oyo baŋŋamba nti no n'abajulizi bafiira mu misango gye simanyi naye oyo bwagukwatako teguwona bwoba witness mu misango gya Kabega bafa omwe yafa yali avunaanibwa ne Dr. Kiyingi yafiira luzira era mu musango ogwo omunoonyereza omu nga avujjirirwa Father Agoston kati yafa eyali alwanirira eddembe ly'obuntu ng'aweerera n'abasibe abasibiddwa abaana b'abasibe abasibiddwa olwo ebyobufuzi abo bonna balwakasiisi bonna bali mu kkomera omusajja oyo yabasasuliranga school fees nga sente azijja mu Italy ng'alina wano omu ku batandika Radio Maria Radio Maria y'omu ku yawandiika akatabo Should the State Kill ng'alwanyisa ekibonerezo ky'okutta abantu ng'aga nti okutta si kibonerezo era n'agula ne Katolo Bwama n'Ashrafu Ssemwogerere ne bazannya omuzannyo ogwo nakivubo ku bwereere kati y'omu ku baagula omusajja bamuyita Godfrey Sebuufu yasomera
Bufalansa obwambega n'abuuliriza ku misango mingi naye ng'avugirirwa Father Agoston. Okay. Somwogerere ono Ashraf mulamu wali manyi abeera Lungujja wano. Oyo omusajja yawandika akatabo Who Pulled the Trigger ng'abuuza nti ani yatta mukyala Agure Kiyingi. Awo Najja ne version 3 ng'esooka mukyala Agure Kiyingi ayina bayina The Haze International. The Haze yaletanga computers ng'alina sente ze yajjamu n'awola pastor. Pastor oyo n'atasasula ng'ate nga mukyala Agure Kiyingi azimuwadde. Tabuuliddeeko mukyala mwami Kiyingi Dr. Kiyingi mpoze sente zino. Kati pastor afuna omukisa muwala wa Regina Kiyingi ajja muno mu Uganda ng'ayagala okumuyigiriza Oluganda. Pastor oyo senior n'amuwa junior pastor ayigirize mwana waani wa Robina Kiyingi Oluganda. Kakati mu magezi amangi pastor omukulu yakubanga ebifaananyi ng'ono pastor omutali ne muwala wa Kiyingi ne mukyala Kiyingi ng'amusomesa n'abiweereza Kiyingi ng'amugamba nti ono ayagala mukazi wo. Senior pastor eyo version emu aga nti oyo pastor ayinza okuba ye yatta Robina Kiyingi. Version eyokubiri waliwo omujaasi nga kadeeti yasoma naye ng'ate musawo nayagala okuwasa muwala wa Kiyingi omu ku bawala wa Kiyingi so ono gwe basomesa omulala bw'ajja okweyanjula mukyala Kiyingi naye yali amaze okulaba okulowooza nti Kiyingi naye mwenzi. Okay. Kiyingi bwe yajjanga muno baali batandise okwawukana n'omukyala nga tebakyakwatagana. Kati nga Kiyingi atadde muno omusango ogwa divorce baawukane. Mukyala Kiyingi n'aguteeka mu Australia era baawukane eri amateeka gamuyamba okugabana ebintu ate agawana e Uganda tegamuyamba bulungi. Kati mu kavuyo ako mukyala Kiyingi bwe yajjanga muno nga takwatagana na mukazi we. Kati ono omukwano gwe omu ku mikwano gye ng'amugana naye gwe beera otya awo n'oba muno nga tolina mukazi gw'olaba yankutwale mu oyo omujaasi atali mujaasi wali omukwano gwa Kiyingi n'amutwala mu Ebonies ng'amututteyo n'omuwala gwamuteze. Okay. Ng'ate omuwala oyo yakola mu The Haze. Kati n'abalekamu omuwala nga yeegwanyiza Kiyingi naye nga Kiyingi si byaliko n'amugana naye kati nyambaako nzizeeyo mu Golobi Flats nzireyo. N'amutwalako nga bamaliriza omuzannyo. Omuwala n'ayagala okukwana Kiyingi n'aganiza sikwana bakazi bantu benkozesa era nkusudde nawano n'amutamutuusa na flat gye yateeka omusuulako ebugolobi 15 n'amukomyawo. Kati omwami oyo ateekateekawo embeera ebuulira Kiyingi nti ebuulira mukyala Kiyingi nti ono ayagala omuwala oyo. Kati omusajja ono bw'ajja okweyanjula omujaasi Kiyingi asanyuka amugamba yali asomye mateeka nja kuguyirawo ne law firm nja kuwa ssente naye kyeke gyalina okusayininga nga ne mukyala Kiyingi alina ogisayiningako baali bakozesa akawunti emu. Joint account. Mukyala Kiyingi abuuza omusirikale nti owaaye gwovaawa gwani oliwa amugamba nze ndidde mu magye nakayingira mu magye ndi lawyer ngenda njagala kulaba nga nkola eno nga nkola ne mateeka. Ani akumanyi nsinze ndina mukwano ndi mwanyina w'omuwala omu akola mu The Haze. Agenda okwogera omuwala oyo nga yayagala Kiyingi. Gwe bagamba nti ayagala Kiyingi. N'amugamba sijja kusayininga cheeke eyo. Obwo bufumbo ne bukola ki? Chance nefa. Abo abantu bali aba. Ne balowooza nti omujaasi ayinza okuba nga yavaako empiiga okutta mukyala Kiyingi. Kati waliwo ne gundi eyokusatu scenario. Kati Kiyingi bw'afuna ebyo byonna afuna omukugu mu masannyalaze amuteere kamera mu nju ye ey'ebuziga emukettera eki. Kati aba tannagiteekamu ajja lumu nga talaze pasita nga mu kusomesa omwana enkuba yamusanze waka omuto
amugamba sula wano mu kisenge ky'abagenyi asula amuwa gawuni ya kiyingi night gown yebaka ku makya bajja ku mmeeza mukyala kiyingi ne pasita nga kiyingi naye afuluma abalaba laba omusajja ali mu gawuni ye ekyo ekiseera kyali kizibu nnyo naye ngaoli yasula mu kisenge kikye kiyingi yayingira atya enju nga tebamulabye yajja yomu yalina ebisumuluzo nga ajja wakola ki wayagalidde kati niwabeerawo olutalaawo pasita oli omukulu aluggumiza nti ebifaananyi byenakulaga olabye wobakutte okirabye pasita olwo afuuse ekizibu ewaka ekyovula nakoowa emikwano egyewaka sikyaleeta bantu waka wange kaakati agamba omusajja ateekemu kamera nejjukira mukyala kingi yali looya ng'alina n'ebyabuuliriza mu buli bw'enguzi nga nabo bamwagala omutta mu kaseera ako bijjukira ripooti nga tebaagala ekole ki efulume kaakati olunaku omusajja lwateekamu kamera abatemulu bajja ebuziga nebakuba mukyala kiyingi ng'ayingira geeti kati ono ateekamu kamera ali mu nju awulira amasasi tamanyi gye gava naye gali bweru wa geeti adduka aba abuuka ekikomera bwe bati abasirikale ne bamukwata ayina kamera ayina simu nabagamba va ku installinga kamera muki simu y'omusajja yampadde omulimu odduka ki kati wakati w'odduka ki kiyingi akubira omusajja oyo tyomulimu ogumaze amugamba gwakuteeka mu kamera bana abasirikale bamugamba teeka ku loud owaye dokita mugamba mukama wange ngumaze kati nga bamugamba nti gwoli ku mulimu gwe gw'okutta ki omukyala nga bamuteekayo ku madda oyo omwami kingi nga ajja okuziika abaana bamaze obateekamu feeling nti yasse taata we tebamubuuza ava mu kuziika bamuteeka mu kkomera n'abalala okubuuliriza okwo omwami sebufu gwegambye investigator akuteeka mu buwandiike akola ripooti agireeta mu kooti agiwa omulamuzi mu grade 1 nga eraga nti omukyala exonerate nga kiyingi si yatta ng'alaga possibility ziri zenkula z'essatu ez'abantu abaali basobola okutta omukyala ono kati eyawakanya okuteekayo ttende eyo gundi eyo mu gundi yani ye Macdismas Kabega yagamba omulamu tetugikkiriza nga tanalala nagisomamu ate ng'amukubye akamba ripooti eno gyenkoze ekuyambako okiraya nti wo kiyingi n'agigoba mu lwatu ne bagaana ogiteeka ku likodi omwami kyeyakola ng'agiteeka mu transcript ng'agizannyamu omuzannyo ng'aleeta pasita ng'aleeta omujaasi ng'aleeta babanja omuzannyo gwali ku National Theatre twagulabirawo naye nga gulimu parts bbiri ey'okubiri nga bagenda kulaga ani yakwatira ddala emmandu so ng'omuzannyo baguyita who pulled the trigger kati nga bagamba next weekend tugenda kulaba part 2 omusango kyagenda maaso eri mu kooti eno omuzannyo gutambula gwagwa ssaawa 2 twabuka tulabye kyabwereere tulindirira n'amaddu mangi okulaba ani yakwata emmandu kiki ekyaddako Asirafu Ssemwogere yabulawo bamubuza bamuwambirawo ku National Theatre yamanyi ennaku 5 nga talabika abantu bamunoonya bamusanga ku kireka ku leerwe omutadde ku leerwe line nga tamanyi bifa kuki ku nsi ne bamuteeka emulago Katonda n'amuyamba n'addawa engulu ekyabawonya bombi omuzannyo guno ogwa should the state kill baguzannya ne Katolo Lwama kati guno Ashirafu agukwatako yekka kakati amugyeemu era bw'amala okusuuka ne bamugamba omuzannyi paati kyo n'agizannyo nti nakati tewali amanyi who pulled the trigger naye oyo omusajja gwegambye w'amasannyalaze yafiira mu kkomera ku musango ogwo gwe adolescent anti emisango gyakabega ba key witness bafiira mu makomera
kati ogw'omusango nguwandiikako mu monitor transcript y'omusajja okulaga nti ne kooti ekkiriziganya nange Kiyingi si yakola ki si yeyatta era tebamukkiriza tebamwejeriza ki ne family teyamatira nero yafa wano walaba obuzibu okuzira omulambo yes nga gavumenti ya Australia egugaanira kuba yalina obutuuze bwa mirundi naye bano nga bagamba jje naye nga alinayo omukyala omuto gwawasizza eri era muganda wooli wa Robina simanyi Luganda yali muganda wa Robina Kiyingi nga ne bakola ki ne bamala ne bamukola ki naye nga Kiyingi yalina possibility ennene ezibeera ebweru nga mugagga kifeekeera kubanga yali mukugu mu mitima yajjanjabako abakulembeze ba mirundi 5 nga mulimu George Bush owa America senior yes kati Australia ngegamba bano baasaba jje ku musango gw'obutemu mu Uganda ogw'obuyeekera n'agamba nti gavumenti negamba tetusobola kuwaayo asset yaffe ono omusajja mukugu mu mitima ate tumuweeyo mu nsi yonna eyo nga Museveni bwakugamba nti oyagala kuvunaana senfuka ebweru ng'ate yalina eddagala lya kansa ne sukaali tetusobola kuwaayo muntu waffe era tugenda namuwa security mukuume nga bw'ayagala okukikola ne Kiyingi bw'atyo bwe yakola ki bwe baamukola kati mbadde nkubuulira ku obukugu bwa Makdasman Kabega ali very expensive yes very expensive neetalemu omusango naye era bagumulema mu apiiru tagenda kubanga bo bakiwitness ogw'omwana yattibwa bafiire eno wansi Kateregga simanyi Kateregga omusawo Omuganda yes yaguwangula bwe bakola apiiru n'aguvaamu ogw'ono omusajja eyafiira e Makindi oyo omugagga mukazi we bagamba nti yamutta mukazi n'amala agusinga bakola apiiru Kabega n'aguvaamu kubanga yaba amanyi nti eri kwa apiiru wajja kuvaayo ebintu bingi bamugamba oba kituufu yagukubira eno biru gyakusaba mubaako n'enjawulo y'omulamuzi naye mukugumu kubeerako enjawulo y'omulamuzi kubeerako ebyokutta abo abakiwitness mu makomero okubattirayo byonna zonna biru zibaamu tobolaba gwatasobola agugaana yes ogwakazinda yagugaana n'agamba ogwo si musango teguli ordinary kuliko abalwanyisa kazinda baki bangi naye looya w'omu yaguyingiramu teyayingira mu musango gwennyini naye kazinda bwe bamusiba nafunanga omukisa nga mpita mu bantu ba Father Agoston okwogera n'abasibe abo bali mu maximum prison nga sigenze nga bwamawulire kuba tebakukkiriza nga tolina lukusa lwanjawulo tebakukkirizayo kamera neŋŋamba Kazinda sente wazirya wekka agamba bampayiriza principal signatory yani yali Bigirimani n'olita general report bwetyo bwe yali egamba naye baagala ogireeta mu kooti Kazinda n'aŋŋamba nti nze abantu 3 banziba looyo oyo gwe nkugambye wa Makdasman Kabega nti alina benzi ye yali mpya nzirugavu yagitwala new model yagitwala n'aŋŋamba nti minisita omu mukulu wano mu ggwanga yamuwola akawumbi bwa ssente bonna n'atakola ki n'atazimuddiza n'ambuulira n'omulala ne Bigirimana biki byalowooza ye byeyagula mu ssente ezo ennyumba emu eri Bugobe naye ne mugamba kati nkuyambye ntya n'aŋŋamba nti simanyi ne ntuukirira looya omusajja akugamba tolina emmotoka ye benzi ye naye ali mu kizibu togimuwa kyava gamba saagala kubeera mu mawulire n'akubira mutabani wa Kazinda ne muganda we bajje bano neki emmotoka omu kubo najja n'akubira ne looya bamuyita Kasirye yali akola ne Attorney General yaliko ebiseera ebyo n'amugamba emmotoka yammwe yiiyo zaaliwo 2 mu compound yawe mugitwale naye omusajja mubanje $2,000,000 bw'alivaayo alizinsasula sagala genda mu mawulire kolooya Kasirye nti nze ebyabiri sibimanyi emmotoka gisigaze n'amugamba mbivuddeko emmotoka mugikole ki naye minisita namubuuza omusajja agamba yakuwola ssente ze ne mu kizibu muno tomunayambye yadde okuzimuddiza n'amugamba mugamba aleete obukakafu nti yampola ssente n'enzirayo eruzira gyasaba nagamba nti nina recording
nsobola ogigamba baganda bange ne bakola ki ne bagikuwa nengenda ne mugamba musajja alina recording osooka n'omuwolako kamu n'omuwola nagamba nja zimusasula nakati tazimuwanga akyaliko ye ku bwa minisita akyaliko oyo kalekaleko bamukyusa bukyusa kalekaleko ayinza okuba nga ajja kubba mu ministry akyaliko weeyo mu west kati eyo scenario emu tubadde ku Moses Ali Moses Ali akyategeera bulungi waba omanyi gy'asola akyategeeramu ayogera nanaagira naye mubuuze ekibuuzo kimu ekyettima Museveni yamutikka ssente ageswale ku akawunti nga bamaze okubalirira abayindi yes azibawa abamu teyazibawa Amini oba Amini yamutikka ssente ng'akyali minisita wa finance azitwa nakati ekyo kyamulumiriza ewa Katonda wa Allah ekyo kyekibuuzo ekimu ekyettima nti ssente z'abayindi Amini ze yakuwa ekyokubiri omu ku bakyala ba Museveni bwe yakuba embaga ebbiri saala lwaki Museveni omuleeta mu kino lwaki omutandika n'Amini bonna be bamu omu ku bakyala ba Amini saala gwe yakuba embaga emirundi ebiri saala yamukuba embaga emirundi ebiri endooza y'oyo eyasooka yatemumatira n'amwongera eyokubiri nayogera naye n'agamba yagenda ewa gundi amuyambe agende amukwere ku bbaluwa emutwale bwe bamujjanjabe n'atagimuwa saala ng'ali ku mulembe guno gwa Museveni era kansa amuwangazizza paka lwatuuse ku senfuka yamujjanjabye nga baluwa wali minisita wa Amini kati okyusa oli minisita wa mweno government Museveni n'akuyamba n'okuyamba bwe yali alwana nayo n'akuwa obwa deputy prime minister obutaliiyo na mu constitution naye n'osigala ng'olya kati ye obulungi bwe buli bumu nti eri bamutwalanga kingmaker ewaabwe era y'omu ku bavaako entalo eziri mu bakyoli n'abamadi alina paati gy'atayagala bakavingeko nga naye babodalinga nayo era bw'avaawo embeera y'abamadi ejja kukyuka bakulaakulane bategeeragane kubanga babassa emirundi nakati babatta olaba omwezi guno babassa abasukka ne mu 5 olw'ettaka bazze babatta naye nga yaleetawo embeera eyo baalina akalembereza emyezi 11 lwebasindikayo omusajja yali akola mu CMI Meja Kibuuka Trevor ne bamusindika n'amalawo entalo n'atandikanga muwa bisolo ng'awadde n'eddwaliro abatuuze bagende babeere mu bwereere naye eyali mukama we Kabango Brigadier n'amuteekako emisango nga amawanga omuganda gy'atya eno okutugira ne bamuteekako emisango ne bamugamba akwata abakazi yayokya abantu obuyumba bw'abantu naye ng'ate ye yabayamba kati abantu bwe bategeera ye sitole gye nakunyumizaako olumu nti nabaleeta ne basinkana palamenti basinkana CDF ne basinkana poliisi ne bitereera Museveni bwe namuwandiikira nga mpita mu babalanda Museveni n'ateekawo akakiiko akakulirwa Baati Katurebe n'abalamuzi abalala 4 bagende babuulize ku nsonga ezo naye tebaabawa abaagala entalo ezo zireme kuggwawo tebaabawa ssente kuba entalo ezo mulimu ebyenfuna waliwo ekibiira ekisinga obunene mu Uganda bajjayo embaawo engumu ennunga ennyo ziringa zekongo kakati Moses Ali bw'abanga ekibuuzo ekyo kimutawaanya yaddayo ne yeetondera Saala oba okwetondera abayindi be yalyako ssente ze talina n'omu gwe yali yeetondedde teri asobola mutuukako si mwangu ekyokubiri abayindi bo tebalina kye baakayana abaafuna n'abataafuna baafuna nebyabo ne baddamu ne babifuna yawona atya Amini nga bwakuwa ssente n'otazituusa Amini yali asobola okutta yamuwona atya yakikola mu 7 nga batikula abayindi mu 7 era yatumanyise ensonga ezo yali munnamawulire bamuyitanga Hussein Musanjuki yagenda namukolako interview Saudi ekyo n'akyogera n'agamba ssente zaazirwayo yagamba nti baazifuna naye nga bali babeneficiary n'Amini yennyini yagamba abamu yabategeera tebakola ki tebaafuna ssente zaabwe naye yabitegeera gavumenti yeevuddeko otherwise yandimusanjaze kuba yagamba talina muyindi gwe bataabalirira bonna yabasasula okubasasula ng'amaze bawa ennaku 9 ne bateekawo akakiiko kabalirire
sente zaabwe zikoleki zibaweebwe zaera zayita nako embasi eya Bungereza. Moses Sali zonna n'azirya. Si zonna naye yalyako ezimu ezisinga ziyalya. Bagamba yalya ng'amakkati g'abayindi nga yalya nnyingi nnyo ate yali omu baali bangi nga bw'owulira kano ekikumi ekyabano palamenti nti bawaawo kikumi baalya bakiri omu. So ekirya sente kyava dda naye nga awo Amini yayita yakkiriziganya na mbeera ya kulya sente. Ndowooza Amini ye pulezidenti yekka gw'otasanga nti yalina wano ebizimbe ebisukka mu bisatu. Teyalina akawunti ewerako buwumbi naye ng'ate yali mu ssente. Yali mwoyo gwa ggwanga. Yali mwoyo gwa ggwanga. Osobola omutendereza nti yalekawo ennyonyi eziwera 10 n'okusoba entebe. Yasooka n'otugula ennyonyi ya Kaggu. Osobola omutendereza yaleeta TV ya kaladi wano. Osobola omutendereza nti Mpoma satellite. Yes. Ye omu ku baagikola ki? Yaleka agizimba. Nti sente n'ebintu by'abayindi muzungu ebimu maduuka yabigabiranga baddugavu. N'ettaka. Ne Amini nga yatwagala nnyo. Abakatoliki balina faamu gye yabawo ne Christ the King. N'abakristaayo balina. N'abasiraamu balina Old Kampala Museveni bagamba mbu yatuwaawo. Naye nga yagoba bugobi kyapa. Kubanga ffe abakristaayo yatuwaawo wali Church House. Abakatoliki nabo awali Mapeera. Abasiraamu ne bafuna n'okubirya mu street bazimba omuzikiti. N'abawa ne omuzikiti ttaka ly'omuzikiti. Amini yatuwa nnyo. N'ababishopu baffe bonna n'abagulira Benz Kajambiya. Yali muntu ayagala ensi ye. Ng'ogyeko entalo ze yalwananga ate nga takozesa ssente z'Abazungu. Yakozesako ssente z'Abawarabu. Ng'ate taleeta bimotoka bivundu. Aleeta mpya. Akoodi, Civic, nali nkyasoma Sitehayi nga ndaba weba erivansinga nga Benz eyogera ebigambo. N'ogyewuunya. Attention please, the Mercedes-Benz of Germany is reversing. Kakati oyo ye president bw'oba oyagala geraageranya Amini ku Museveni, president gw'atayagala tewali Obote kyeyakola, Amini kyeyakola Museveni kyatakoze. Muki? Mu byonna. Mu by'okulaakulanya eggwanga? Enfuga ye yonna efaanagana. Nina akatabo kempandiika bakayita similarities of Amini and Museveni. Ojja kusangamu ebintu byonna. Nti yajja Namundu okutwala eggwanga ne Museveni yajja Namundu. Efo kitasobola gijjawo. Yawamba 25 January ono obutayagala kumufaanagana n'agamba 26. Nayongeramu nengera bawamba 25. Abalwana bakubuulira nti bawamba 25. Yatendekanga abantu ab'amagombola amagye biki nono kyakola. Yalina omwana gwe bayitanga Moses nga Mujaasa ayambala yona alina muhoozi. Kiki kyatakola Museveni? Ono oli kyakoze. Ono abali b'enguzi abaleka oli teyabalekanga. Ekyo kyenjawulo kyokka. Oli yabatiranga ne ku kusaawa ya kunya. Tamalikirwako. So eyo yembeera nti Moses Sali Jeno yasangibwa n'erya Jeno lye era Museveni n'ali mulekera. Ye musajja gwatajje mu kabineti. Ne bwanajja nga ayavulanga bw'ogambi bw'omugeraageranyiriza. Balinga gwe banyiga switch n'amasuka. Ne bamunyiga eno n'agira bw'ati. Eyo switch ne bw'aba akyalina olulimi olwogera bajja kumulonda. Naye byayogera abitegeera. Ate Museveni ajja kumulekawo. Naye ate ambonyaabonye kuba talina kyamugasaako kati. Okujjako okugamba abeewaabwe n'abalimba nti yabawa omusajja ava ewaabwe. Naffe abasiraamu tatugasizza. Okujjako okumuwa akwata mikalabanda gya Nabbanja. Si kifo kiri awo. Alina influence. Ne mu kabineti ne bw'ateesa Muzeeyi ndowooza amala gamuleka. Era omulaba yeebaka bwebasi. Kati abonyabonya amuwe retirement package ye. Agende. Kiro mmo yeebake. Naye yakyayagala. Naye abalonzoloza si be tuyinza okunenya abamu w'akalulu. Nti be batawaanya Moses Sali singa bamuggyako akalulu. Esente zakyazirina. Akyazigaba. Bw'ayogedde ekigambo kimu nti ekyo tekijja kuba ewaabwe. Bamutwalira ddala nga bw'otwala kayihula ewaabwe ekisolo. Ayina influence nnene nnyo. Era balaba tebalina muntu replacement ezitowangaani nga ye. Agenda kufa bw'atyo nga bamutendereza
nga balina kintu kibajja kukola ki kumubeerako nga abantu bajjukira Amini kati balaba ebikolobero ebiri ku Museveni. Amini n'amala agamba nti Buwarabu ennyamba ekomyewo wano omulambe guteekaawo entebe bayinza abantu ogusindika paka era tumutendereza Amini kubanga kubigere Amini newankubadde yatta naye ate ne ku mulembe guno basse nnyo toyinza gamba nti bo tebasse bayinza n'okugamba nti basse n'okusinga omulembe gwa Amini yatta naye gavumenti yalumba okuva luyawamba jukira balumba Kagera 7 yes tabeerako awo na mirembe naye mu buvumu obw'ekisalo yabeerawo ate nga teyasoma nga amagezi alina gaki ga buntu mazaale ate nga ye omulaba nti asobola n'okuvuga akagaali n'ayita ku ssaawa ya Queen noga nti oyo pulezidenti kati pulezidenti ebyokumukuuma aba genda mu ttawulo okunaaba ati ne batandika okugala enziguudo tewafaayo eno ku mukwano paka sharing kakati leero nzize mazeewo eddakiika 5 omusajja tatuuka abantu beyali abamulonda abaagala omulabako toyina kakisa yadde ku bigere balekisa kituuka nga toyitawo oyitawo boda bagimenya amagulu bagamenya luli at least baali bafunyeko akalemberezi ngaafunye kanaka akayumba akalinga akasiika emberenge nga mwabeera akakeji n'atambuli omu tekayita mu masasi nenako akatya tubayinza okukakuba bomu gwe okyamulabako ng'alinnya helicopter inland nti afulumye nti boda ziyise wano paka okuva lweyeekengera Besigye talinyanga helicopter kuba yafuna amawulire oba amatuufu oba mafu Besigye alina pulaani emukubira mu bwengula nga bwebakuba bitogyo kati oyinza mulinyisa helicopter kakati Moses Ali ne Rebecca Kadaga obalireetinga otya kubanga bonna ndabanga abakooye abeetaaga okujja mu kabineti bawummule naye ate ne Rebecca Kadaga alabika ewaabwe ye w'amaanyi obalireetinga otya bwe kiba kirwadde President Museveni yakibasiiga kuba alina puroguramu ye ey'okufuga Uganda emyaka 5 akyagibuzaako 10 nagimalako President Museveni ajja kugezaako nga Moses Ali bwagezaako nga Kadaga bwagezaako Kadaga yali mu CA tavanga mu byabufuzi okuva 93 ebyokulonda n'abeera mu palamenti zonna okuva kwesooka naye ng'ate mulooya yasoma era yakolako obwa looya kaakati atuuka ekiseera ng'alaba mukama we tavaako yes kati yalagewa agenda akola ebirala akadde biki alina woteeri alina woteeri kumpi buli kitundu Museveni naye alina ekiralo kyete nga tagenda kulunda tasobola kulunda ezeene ewuwe erwakitula nafuna omukisa gumu gwokka gwe ze yatulambuzaako nga tulina ekyeye wafula ogutu paike baali bayise bannannyini mpapula naye nga nze siri nannyini lupapula naye nga baakamala okusiba kanaali olw'okuwandika sitole gye twawandiika nti President Museveni yakyayidde disitulikiti ye ya40 ey'e Rwanda nkajjukiraako nga n'enjuki awandiise sitole nti Museveni nga tannafa Uganda tegenda kutereera sitole ezo zombi zaabakwasa baasooka kukwata nze lwafuna kanaabi ne banta bamukwatira wali ku palamenti ne maneeta ku sayidi yali awo nga wali mwangu wa kusika era baali bamumanyi akati olwo muli mu lupapula ki nze nali mu shariyati nga nyo kyali mu asalamu basooka baali mu obutabo obwo kimanyi obutabo olwo nga lwe bunaafuluma saawa 3 ez'okumakya buba bwaweddeko dda ku katabo kokka akagabwanga ku bwereere buli lwakubiri nga tuli wali ku Wilson nga bagabaako oluzungu basimba layini okuva eno ku paaka naye ate ffe twabugulanga buguze eno wansi banga bubbi bamala ne bakatunda oluvannyuma nga njuki kayondo ataddemu ssente tuvudde ku typing tukateeka mu style eringa eyakyeye kubanga mu kusooka zaabanga mpapula kaakati akataba wengende wa Museveni tweyanjula ffenna nze nasembayo ne batamale nga bamaze tamale mirundi mugamba nti nva mu shariyati mwawandiika nti
Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera konza abo bannaffe bali ba njuki kyali omwawandiika ki nemugamba ekyasibya mukama wange ekimuganyina okujja wano yawandiika nti wakyalidde disitulikiti ye y'e Rwanda eya 40 naba ombuzi eno nakati laba embuzi eyo does this amount to next nga mukambwe nno kino kitegeeza kuwamba nemuga no fwe twagenze mu Rwanda nga tukugenze kwentreji y'abamawulire mu Muganda studio twasanzeemu ebifaananyi bibiri nga ekyabizimungu katono bwe kati ekyo kinene kati wabadde wali oyogera ng'ogamba ojja kufiira kwa lumba Rwanda naffe mu figurative of speech ntugamba nti yakyalidde district ey'amaana nga twewuunye lwaki ofiira ku Rwanda n'otafiira ku Uganda gy'ofuga sika tebakutwale Museveni mulungi bw'omwatulira akuzzaamu na bigambo era ebigambo bye yabivuma baweweeta abakyeye ne bagala okumutaasa kati wemponera sezikyeye ajja ng'alina bandage n'omusaayi ku ssaati Museveni yeekanga abuuza Hope Kivenje yali press secretary tiatona abadde ki Hope nti agudde wali ewa taata yali asula kyemmanga awo ng'oluguudo lukyali lwa nfuufu enfuufu yabuseerera n'agwa mu luwonko motoka neyatika nemufumita yalwamu nezimufumita nemuwa first aid Museveni kyagamba nabana abayita abalokole nabo bafuna ebizibu ng'agamba kyeye oyo kyeye yawandiika wano nti ennyumba yange nzimbisa sementi gwe nabba ng'alina ennyumba eri ku wolopuleeti ebiseera ebyo tuli mu kati olutalo ne ludda ku kyeye bw'amaliriza n'atugabula ewa Museveni ng'onaalyayo ya bintu birala tolya nte ente ekaluba asala nkadde ate nkadde bamuweeye eva mu kasumbi mu busuwa buuli buno obusuwa obusaka ali modani naye akyalina effumbiro ery'essubi ne balimuleetera yekka era tabali naye mmwe era towoomerwangako nnyama asala bina bagiyita mikaata era bagamba ente zaabwe baganda be kati yatutambuza netutambula ebbanga nga tutuuka ku nte baziraze oluvannyuma ennyo n'awulira ekide n'agamba ziizo tumugamba ekide kitegeeza ki n'agamba buli mugagga alina ente buli aweza 1,000 alusibamu ekide kimu namanya nti olwo 1,000 naye ng'alina ebika bingi n'atugamba ezo ziwera naye ez'enegomba teziwera ziramuwa obuwi ng'ekirala baziteeka gomba ebiseera byatugamba zibala 10 tezisukkawo bazibba buli kiseera naye gwe okubba ente wa Museveni nomwaka guno guwedde babbayo kati oyo gwogamba tasobola kugenda kulunda nte naye yandibadde asobola okugenda zaalina ozimanyi obungi alina nezasobola ekika kyeyajja eno Mbabazi gye yagaba muwalawo South Africa alina nezatunda sente ekika kyatunda niye atunda ndooza mikalata gyokka ayagala ente bazitwalanga muganda we ate sirowooza nti alya ennyama kuba simulabanko nga alya ennyama naye ekintu kyayogera mu lwatu takirya talya byannyanja yadde abirunda eno egindi eno ew'obulenzi alinayo ebidiba yatutwalayo tojjukira yatwala abamawulire ti abayigiriza kulima okukozesa obucupa nga bufiira amazzi President Museveni yaleme tulimba ebyo si bibye pasono bibye naye naye baŋŋamba nti wansi eyo waaliyo pampu ezipampinga naye nga wano abalaga bucupa nze nagendayo ng'abaana bamawulire bagabana sente ze neŋŋenda ndaba ebisinga ku sente nendaba abasajja ne baŋŋamba ezo motoka zesomba amazzi ga Museveni kati eno akulaga bucupa ebirime bijindira biti naye nga afukiriza ki bintu birala so oyo ye Museveni oyo ye tewali asobola mulekera buyinza yadde ba Moses Ali nabo bafiirawo yes Moses Ali wakiri afe Kadaga wakiri afe za Museveni ziringa za bavubi muvubi azikwata bwati nazirya nazisanyawo nga kyagenda kufuna ki lwakuba kati babagoba mu nnyanja ye omuvubi bw'omuwa emmere ku sowaani plastic ali atambula bw'amala n'agisuula mu mazzi n'avuga niyeyongerayo tomubuulira ebyo kati bali kubuzibu lwakuba nti Museveni yabagoba ku nnyanja okukwata n'ennuuni oba muyeekera
bakira kukwata n'ennyama y'empundu. Ennuni ye tajagala kugikwatako. Ennuni togikwatako ate nga abasirikale bazitunda ababeera ku mazzi. Edda twalyanga ennuni munnange President Museveni awe yalwanira olutalo empuuta manyawe Sabulenye Masaka z'abaganyi. Yalinga ku layisi. Nengaolya ennuni n'ogiwulya yonna ng'erina engeri ya starch. Abatalina sabbuuni ng'ekuwunyako ewiiki nnamba. Naye munnange kati okyasobola okulya ku nnuuni ogijjawa. Egaba gy'ensula naye bagaba kuliraana ennyanja sikulya tulya magumba. Nammwe abeggaba mulya magumba. Olya ku ngego kiro mitwalo 2 kitundu kiro wake tolya ennyama ey'ogumu akasanvu. Olya bigumba n'owunyizaamu supu. N'omala ganuunanuunamu. Embeera pulezidenti bw'atutuusizza. Abeggaba. Twaligamba nti kati n'amagumba temugalya tugenda kulya babuyita masami. Waliwo obuwuka obwo obubeera ku nnyanja. Obulinga enseenene. Obulinga enswa. Obulinga enswa masami. Ge mugire okulya. Ate kasege gatalina katale. Naye ng'abamu bagalya abavubi. Abavubi bagalya. Ate mukene waliwo gye bamugaana. Balina ebitimba bye bagamba okwasa naye bano abavubi bagezaako okuleeta amateeka agatakwatagana nabo babikwatira. Bangi babakwata ne babasiba abalala bali mu makomera. Kaakati juzi bwe twali tukola program wagenda n'ogamba bakaleke teyabba ssente n'ebirala byonna. Ne wabeerawo ofiisa omu eyaŋŋamba nti siragi information gye yaleeta nkya bakaleke y'omu ku beetaba mu kubba ssente z'abakoleya. Era nampita ampe buyino sinnagendayo naye nja kugendayo naga nti mwami Kwezi njagala ojje nkuwe buyino yenna olabe okunoonyeza bwe kwali bakaleke ssente mmeka zeyagabana omukoleya babatyana kimu kyonna. Ensengo eno bw'ogyongerayo eri etya? Nze siri lawyer wa bakaleke. Nakugambako nawandikako story ku ttaka nga bakalebe yali involved mbeera nnyo mu by'ettaka. Bwe nabeera mu Kadaga nga mpadde programu eyo. Yes. Kyova olaba nze ne bwasigala ng'alya simufaako. Era nagamba Museveni nti mwene NRM ninayo mukwano gwange ogwo. Kadaga. Wamulwanyisa. Yakuwanga ku kwokulya. Wamulwanyisa ku bwa speaker n'oleeta olanya. No kati oyagala mulwanyisa ne ku bwa seeke. Oleeta amongo. Naye nze Kadaga ebbanga lyonna lye namalawo nali mukwano gwe mu buntu. Waliwo lwe bamuwaabira nti abbye akalulu. Akebusoga. Waliwo omukyala lawyer yali muto. Weeyo. Namutwala mu kooti. Nanga siragi oliwo opposition naye nnoonyezaayo lawyer yenna nga si wa NRM. Ne muwa omwami bamuyita Lubwama w'Erubagawo. Yali yeesimbawo okuba ku bwemupi. Ne mugamba tugende Kamuli district. Erimu sub counties 8. Ne tulaba Naikonto empya. Ezikoleddwa. Ne tuzipampingako ng'amazzi gajja. Nga kuliko ekigambo kastika akuuma donated by Right Honorable Rebecca Kadaga. Wakati wa 8 ne 6 mu sub counties magombolo 8 nga obuuza abalonzi ngaga omukazi yatuunya amazzi tukyagenda ku nzizi wenna kama one ngama lawyer wuuyo yenze ndudde mu kooti ebyokubba obululu oyinza obiwangula byangu nnyo naye ebyokulya enguzi si byangu kuwangula mu kooti. Nemu ekyokulabirako kyamuwanga ne Kikulukuunyo ti ground zaalinga 8 muwanga kwawaabira Kikulukuunyo. Naye baasooka okuwulira ku yenguzi imaamu najja n'agamba oyo omwami Kikulukuunyo yatuwa sitima. Tugikozesa ku muzikiti n'atuwa ne seppiki era ne sitima yiino etugasa. Imaamu nga aleese obujulizi bwennyini. Yes. Obuluma ate Kikulukuunyo. Bakola affidavit ne baagala okucross examining n'ojja gwe wennyini. Bakubuuza ebibuuzo ku kiwalayira ebya election temubaamu nti ojja n'owo obujulizi omala kuwa kiwandiiko ne bakuyita. Lwaki imaamu yabiyingiramu nga tebabawa sitima n'esepiki? Mu buli musango mubaamu abajulizi n'ogwa Nnambi ejja kulabamu abajulizi abagamba nti Nalukola yagula abantu bakuba abantu. Kati mu kubuuza ebibuuzo mw'osangira nti alimba. Kakati
ono bamubuuza omulamuzi Kintu Musoke yafa Kibuuka Musoke n'agamba tetumala biseera tulina emisango gy'okuwulira mingi eyo ground yokka emala wagaba enguzi okulonda kuddemu Mwanga bwatyo bwajjira mu by-election n'akola ki n'ayitawo kati ne mugamba nti right honorable tojja kuwangula ground eyo yadde nkuwadde looya eya nayikondo ziri nagankole ntya kunze no genda oteese n'omukyala mukanye wabweru wa kooti naga nti ali arrogant ali kine muga no totawaana genda olabe kyabazinga omukwasa ensonga ze olabe kyakugamba era bwe yagenda ewakyazinga yamugamba ffe tetuli kooti tukumanyani yabbye munne naye gwe oba nga bakubye kituufu Busoga tetwagala gwe oba tetwagala Kadaga tubagalamu ekintu kimu bwa speaker yabuuza omukyala oli looya nti onaasobola otuleetera wa speaker wa nti Kadaga onaasobola nti ye nina capacity kati ono muliyirire ng'okyali muto twandikuwadde amagezi olinde ekisanja ekikola ki ekiddako n'amuliyirira ne looya ne bamusasula omusango ne guva mu kooti waguwulirayo naye nga gwatuukayo naye nga Kadaga ekintu yakimaliraawo awo entandikira okuba omuwabuzi wa Kadaga n'abalala bannange bataano omu yafa mwalimu ne Katerega Ahmad ati RDC ne tujja kutogikwatako n'agamba abantu bonna nga bakubye bannambooze baani bazaake abantu bonna mu opposition abayonoonye ebyuma bya parliament tugenda bisasula mulina okusalibwako omusaala right honorable abantu abo bakubeereddewo nnyo mu nsonga zonna aba opposition yadde batono naye n'okubavunaana kirungi nesooka obajjanjabe parliament erina obusobozi namboozi ali wali bugoloobi afa tegwe toyagala kukola ki sooka omujjanjaba omuvunaane nga mulamu zaake bamukubye simanyi kiguluneedi nono MP we Lubaga gundi Sewanya genda babuuzeeko oti buli mutya nga guli muzadde waabwe baga naye kino mwasobezza jukira sibe baleese amagye yegwe amagye omanyi gye gavudde naye mbadde nti Kadaga yagaleeta bagamba mbu Kadaga yagagamba gabeere ku stand by yagamba abasirikale ba poliisi kati bo ne baleeta ba SF bwe mugamba abantu ababadde mu suuti bamanyiiko naga nedda naddamu ne yeetegereza akataabi awo gira n'agamba n'awandiikira President Museveni tulage abakubye abajaasi ate abayagaleeta Museveni n'asirika busirisi naye nga batuweereza ba SFC Kadaga n'alaba Nambooze ebugoloobi n'alaba Zaake n'alaba ne Sewanyana era n'abawa sente zibatwala ebweru okubajjanjaba nze lwe nagenda okuwogerako ne Nambooze ebugoloobi ne Bobi Wine lwe yajja okumulabako era lwe nsooka okumusinkana awamu bw'avaayo bugoloobi yali esazeeko nga tolina w'oyita jamba ayagala kulaba ku Bobi Wine naye n'amala poliisi n'eyamba n'emukolerawo mu ki ekkubo n'ayitawo kaakati oyo tolina bw'omujja ku kintu ekyo akyagala nnyo yateekamu nnyo okufuna obwa sipiika Museveni n'amulyaza amaanyi bambi yateekamu sente yamulowooza gye yayitanga baga nti gweolini oli presidential material ate ekyo Museveni takyagala kiwuliza ng'ayita ne palamenti n'agiyita nejjula ku nsonga ezimu ng'abamu abawatwipa balina amabanja ogafunaana olukiiko olumu bafune ku kasente motoka ezimu yaziwa ba MP batambuze abagenyi nga bamulabanga era mu kisanja kyekyo eky'emyaka 5 teri yasigala mu palamenti nga yeekweseemu nga bwe babikwekanga emabega gavaamu ssaawa 5 sente bazisasula ebbanja zikola ki nga abasayira amagezi okulaba nga bafuna ki sente naye nga sizezino nyingi nga bw'ozoolaba ate zino kwanita zeziyiika obuyisi kati lubakola akamyufu ku State House lwali lwa mukaaga nali ku Radio Simba ne ŋŋamba nti okusinziira ku byendaba munda Kadaga agenda kuwangula Olanya Olanya alinako bano abapya n'aba NRM abamu naye ono n'abapya batuteko ekitundu alina n'aba opposition alina n'abamwagala Kadaga n'antumira Azira yali akubira security we Fisa
maama akuwulidde ng'oteesa naye agambye n'aba opposition n'aba independent bonna abalina nemuga nti bw'aba balina kirungi ne Museveni n'antumira brigadier n'agamba omukulu akugamba nti yakuwulidde ku radio Kadaga agenda kuwangula akalulu n'antuma genda ogamba omusajja wa DP analyzing issues za DP ave ku NRM ebya NRM begenda kuba byakiyeekera. Kumbe Museveni agenda kuweereza bu message ekiro kubanga yagamba nti yasula aweereza message era bwe bawangula Tayebwa yafuna obulu 107 naye n'anyiiga ne Kadaga n'anyiiga n'avaawo ng'akaaba n'agamba nze ngenze kugatta bwange ku bwa Kadaga. Tayebwa amukubira essimu ekiro akyogera ye yennyini akkiriza eyo yenguzi kati ajja kuwa ekifo teyamuwookya chief whip tali kati si deputy talindiridde kiri yagamba nti mpayo ebisanja bibiri naawe nkuteere kati biringa byansikirano kati Anita asigaza kino ekimu kyagenda okufuna ku luno anakiri akyagala tolaba ebipande bye ate Anita ngamba kino ekiddako ekya 2026 akyagala anti kyagenda okutwala awummule atwale n'owa deputy gundi national vice chairman kati lwaki alingirira Kadaga musanyawo yamukola ki simanyi naye Kadaga bwe yazuule Museveni bw'azuula ensobi ye yatuuka ekiseera n'agaana Anita ogenda mu mikolo giri public musoga n'amugamba yemalire kujja e Bukedeya niwankubadde eno yafumbirwa magogo alinayo omwami omwami omusiraamu alina abakyala abasukka ku omu kati obuzibu bwange ne Kadaga bava kulwanirira ttaka abantu abaali banyigirizibwa mu kamera ene eteredde be babba eranya ne babatta 1205 ne babagoba ku ttaka nempandika story 2 nangamba okumpa wabira Kadaga nenfuna ate nga mukwano gwo nenfuna gundi Anita Bukedeya nenfuna ne report endala okuva mu iso ng'efaanaganya n'ebya kooti oyangamba ntwale Bukedeya ne muganzi sigenda Bukedeya nze bintu mbijja mu kooti Bukedeya chairman yakafa ekyamutta ate nga bagamba nti Anita Mongo bwe yeetaba ku ttaka kati okuddawo kwa chairman okwo mu kulonda okwo president wanyigira n'agamba yadde obululu omuntu bubba naye akebukedeya balina okubonereza akabbye n'agamba DPC bamukwate ne RDC ka DPC omanyi gyali namulabako awo ku bakulu abakulira parliament RDC naye tomanyi gyali kati oyo DPC bamuleta ku parliament gundi Anita Mongo yamuyita ne yamuvuganya asiya mukyala wa mukungu ali eyo Bukedeya bakweka ebiwandiiko byabakama n'agamba ebiwandiiko tebiwera agenda bileta nti obudde buyise naye ne bamunominate mujjukira omukyalo ye yanyiiga nnyo namu interviewingako ne twagala n'okureviewinga omusango nga bagugyeyo naye oluvannyuma Anita yamucompromisinga n'amuwa akasente agenza omubuuza nga nti n'ebyobufuzi nabiwumuddemu katono Anita yamuwa akasente buto yali amuliko n'owa Kadaga gwe yajjamu luli kuno teyamulinda kukuddamu yamuwerawo mangu naye ekyamusubya kwe kumujja ku awali ekikutiya kya ssente ne bamuteeka ku East Africa netali ssente ng'oyita mu Prime Minister permanent secretary atazigaba under secretary wa East Africa chance gyalina munti atambulamu mu nsi ez'enjawulo bamuwa bw'alawense na alina ne annual nyegenyege nyegenyege agifunamu ssente bagibuukinga gwa 10 kiki hoteli nezigwawo awo wonna okuva Jinja paka ekamuli nabana abasula wana abachapati ne bafuna ennyumba zaabwe ne bazipangisa bana abazze ku nyegenyege nga chapati ey'olukumi etunda 13 eyo annual festival ejaba abebusoga mu bwavu omulundi gumu mu mwaka waje sikusiibula nkyayagala tumalirize tugenze naye akati mama Kadaga kiki ekikyamuwaliriza okulemera mu kintu ng'emyaka negimugenza akoppa nkola ya Museveni kiwaliriza Museveni okusigala ku kintu ekiwaliriza Moses Sali ekiwaliriza Kadaga ekiwaliriza ne baotafiire bonna batumukunde bonna tumukunde yafuna retirement katayagala bwe mu pintunga kyokka tinga yawummula amagye gogamba bwayagala abipinga ku Museveni amugyeya mulimu nga Kadaga nga mukwano gwo Kayihura babipinga ku Museveni yamukyaliddeko ne mukyala we lwakitula yali amugamba ki yali amuleetedde mata
yali mugamba nkyaliwo ndabiranga ddala nkyaliwo ate nkyalina amaanyi abo nawo Sejjusa bajja kujja bakoleyo taamu egenda Sejjusa akyalina amaanyi bagamba atambulira mu kagaali Sejjusa simanyi ndudde mulaba naye Jeno Kayihura ye akyalina amaanyi ndudde mulaba akyalina amaanyi owakagaali Moses Ali ng'ayagala kudda alina n'abagenda omunominati Moses Ali nga gwe balinamu obwesige okubatuusa mu nsi ensuubizi yagibatuusaamu dda West Nile yakyuka si yeeri kyogamba akoze nnyo okwenkana Kadaaga mu West Nile akoze Kadaaga asusizza mu Busoga yes alina ebitanda byaleeta n'abigaba eyo esese wa n'ebintu ebyenjawulo naye nga mu Busoga asusizza nnyo akozeemu nnyo ate nga Museveni tayinza musuula n'ayingira mu Busoga 226 nga mulamu ekitegeeza Kadaaga alina influence nene nnyo mu Busoga Museveni ayinza n'okusalawo gamba nti tujjuze bujjuza bifo nga amanyi bijja kutemwatemwamu bamuleke ojjukira ku Anita Anita yajja akumbakumba n'obofu ng'ono yamuguzeeko dda seeke Anita agenda okutuuka alinga nga naye omanyi tulina pulezidenti twakafiirwa omusajja tannatuva ku mutima tweyuzeyuze olw'ekifo kino ku sekandi yajjanga voice Pakabulo yajja bwati kakati ne Kadaaga yajjanga voice n'Olanya yajjanga voice tugoberere enkola yaffe lwaki ntajjanga voice ate awo ne bateekawo mukwano gwange Asumaani okuteekawo nti waliwo okuvuganya nenge Museveni ku luno bukyayagala gaba sente baamusinga ensumika ate akitegeera luvannyuma kyova olaba diiro ezimu azikuba nagamba mwe temujja kudda pangisa kizimbe kya palamenti kya Sudiru kya Kingdom bakyakirina waliwo Sudiru wa palamenti we badde bakolera awo nagamba mudaabirize kiri ekiriko prison n'ekiriko education bayi mupi bajje nga palamenti eyaloko sente zeria Njabala yali gizimba bazongera zibalya bateekako ettaffaali limu buli lunaku ne palamenti yo yagaana okuggwa kiki sente babbanzibe eyo loko si yeri abakatoliki gye baleeta okuzimba Namugonga nyiniyo yafa eno ndiye nga bw'olaba Umeme si yeri Umeme mu South Africa gye yaleka sente ze basasula z'abantu bawano yabitatule so diiru ezo njagala osiibule abatulaba mwenna nga bwe nabasomedde ennamba esembyeyo nga ntandika alina ekizibu kyonna asobola okukiyambako nga kya ttaka bakusibye mu bitaliimu gwe mutuufu okuba ku 077 2455 291 eri ku WhatsApp. Okay. Kale bwentyo bwentambudde ne muganda wange Siraje Lugwama tubeera naye buli sabbiiti olunaku lumu ne twogera ku ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebiribaawo baagaliza ekiseera ekirungi mweraba.